Amanya go gwani amanya gange amatuufu nze Mahmoud Katende amanyidwa nga Super Chance. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba oti mwe ndi mpola mpola nine ensonga zange zenemulugunyamu nga nze siteredde mu mutima siri mu mutima. Toli mu mativu. Ese bannange abampuliriza nze bampita Super Chance bino ebigo byengenda okwogera tiwali ankase. Tiwali ankase ate nga bituufu bya mazima si bya kuwayiriza si bya bulimba. Sinjwanjwa. Sinjwanjwa. Ate njwanjwa bamusibira omumanyi. Boyogera njwanja abasajja bakola ki? Bakusiba. Byogenda oyogera tekuli njwanjwa. Byongenda okugera tekuli njwanja. Tukolagana ne Khalifa Aganaga. Natandika okukolagana ne Khalifa Aganaga okuviira ddala mu lockdown esooka nga tinaba nakutandika. Ndowooza tuli myaka ng'esatu. Nakolagana Aganaga nga tuli badi karakita. Okutandikira ddala Lubaga ffe bamu byatandika nabo ng'atandise studio. Lubaga. Netubere Lubaga misereba campaign nabiyitawo nasenga okuva Lubaga nadde Masanafu. Studio nedde Masanafu. Mwava we Lubaga. Lubaga twava. Mwava dinga nabasanga nzinga ku badi character nganjira banga Lubaga. Yavaawo twatuka ekiseera ne tuvaawo. Nga nsonga ki? Ndowooza nsonga za waliwo ensonga ezimu kale oba ensonga ezimu renti oba byarenti era bwe. Okay. Ne muva Lubaga ne muddawa? Ne tudde Masanafu. Kuba twali mu lockdown. Kati Masanafu abayaye bonna ne batuddukako ne bamuddukako Khalifa. Nze nesigala naye nga tubeera abantu aba. Abayaye otegeeza ki? Abantu bakati be yali akola nabo. Abavubuka abantu betubeera naye ttiimu. Nemuvaako bonna ne mu butali bulungi. Era mu mbeera bwetyo. Nga nsonga ki? Abamu bagamba Khalifa toyagaliza, abamu nze nali manyi bamuwaliza n'omuwaliriza. Naye byaddala kuba yampanikira n'oluyimba oluyita ka Chance. Naye oluyimba alukuba enkukula tayagala luyitewo akola sound check ne taluteekanga naye ku sound check. Bokati omuntu gukoledde ekintu kuba yaluwandiika ne studio yalukola. Oluyimba lulungi lunyuma lulina ne video nungi naye yagala duteekayo. Tudde Masanafu. Mudda Masanafu? Otyo? Abantu bonna ttiimu ng'emudduuka ng'akyaliwo ekambere naye nja kumanyira embeera ze. Nga tubeerawo. Kali nga tuuka ekiseera Masanafu nga tuvaawo. Nga muddawa? Tudde Kawempe. Yazinga adda makaage. Badi karakita nga giteeka makaage. Nga tubeerawo awo nga tubeera tuli babiri naye naleeta famire yaawo. Kati wakyenkeera nze ne tubeerawo nga bulijjo. Omuntu yeebuuza ng'okola mirimu ki? Super Chance ku badi karakita mbaddemu ng'omuyimbi nga nnyimba ate era Sobbe bwe yagenda. Sobbe yani? Sobbe yatambuza ennyimba za Khalifa. Promoter, distributor wa music. Nti amutumye ku radio twaleyo luno luyimba ku TV twaleyo ku video nugundi mu mbeera West. Wakati kali omuyimbi nga Khalifa Aganaga ayina ebifo byatasobola tuukamu. Kati nga kudduuka tasobola kutuukayo n'odduka n'okola kikuduuka n'omukola kinokuleetera ekintu kyayagala mu mbeera West. Nemuyambako mu Sobbe we yavaawo kati n'azza mu kifo n'akuzza sigweyezaawo n'akuzza mu kifo ekyo. Nendeka ebyange byonna binali badde nkola ng'omuntu nembeera ne kyali wange nti tasobola kikola nekimukolera ntubye wano nziruse emisinde nga mmanyi era kyali wange nange ndi muyimbi naye ajja kumbeereramu tujja tuuka ekiseera nange akole ki anteekeyo. Kati Khalifa nga tubeeraawo n'atuuka ekiseera netusenguka kale nebukya olunaku kati ng'olwaleero netubeera nawo naye nga taŋŋamba talina kyaŋŋamba nti oba lwaleero kyali wange programu eri bweti tutuuka kawungeezi nga tugende wa Nakiwana ku studio alina oluyimba lyali akola n'omuwala ne balukola. Kati ekiro ssaawa 7 gw'ekiro tuvaayo tuddeyo nze manyi tuddeyo wakewa Kawempe sina kyemanyi kuva misana talina kyeyaŋŋambye. Bwe bavuga twagenda wa Kabowa tutuuka e Kabowa nenduukika nga ndaba ssabo waliwo infact waliwo amasabo 3 waliwo eddene netonotono n'akasaba akatono. Waliwo yakulira ku ssaawa 7 gw'ekiro tugende maaso tutuuka wali angamba tuyingira kati ng'ayita muganda we nga badde ebweru bayogera saabitegeera bamala eddakiika nga 10 ne batta nangamba nti kati Super ogenda beera wano ssaawa eyo nga wakiŋŋamba ssaawa 7 gw'ekiro tosobola kwekyanga kugamba nti biki kuba kafiyu osobola okukwata era osobola kukola ki kudduka nga sibitegeera mutima nga mbeeraawo naye nasula sibitegeera nga ndowooza ndootaloota ebintu byesitegeera. Kati enkeera kuba yaŋŋamba beera bakutwala bakutuusiza mu ssabo bantwala mu ssabo bakutwala mu ssabo ku ssaawa 7
ani akutwala Kalifa otyo tutuuke eyo nga ngamba ogenda kutandika kubeera wano aneebuuza mutima engoye zange ziri eri zibitegeera lwaki bundi bino lwaki teyaŋŋambe Kalifa kuba ndabira ddala muntu alinganga antadde kolaki yali badde aŋŋamba supa omanyi kati tukite otandike nawe kolaki ddayo weeyiye kubanze nange nineewanda Kalifa teyaŋŋamba aŋŋamba ssaawa eyo nga aŋŋamba nenda kuleetera engoye z'enkya nguma enkya watuuka enkeera sinade jukira gwe mbadde mbeera naye tweyiya weeyiya akasente waagira nga nkolaki aliko nali siinaamu tampadde netubeeraawo enkeera sisobola kutambula kuba sirina sente kutambula mu ngende nona engoye zange olunaku nga nguma n'olwaddako kati nga mukubira essimu nga ngamba agobeeraawo engoye nja zireeta tuwera enaku kuba lwali lwakuna olunaku lwe twagendayo olwokutaano olwomukaaga olw'essande olw'emmande ngamba nti ngamba kaganda ke waliwo omuganda waawe omuyita dokita mpayo sente zonna zompa ngende wa Kalifa nona engoye zange kubanga engoye zendimu ziyitano ngampe 15 tezikutuusa kawempe naye natetenkanya nnyo nenduka ewa Kalifa saamukubira na simu kubamba mukubira simu yali ngambye nga bulijjo tojja nera kuleetera engoye zo enkuba yali etonnya natuuka enkuba etonnya era waba talina nsonyi ne bamubuuza asobola okubyogera nga bwe kyali nga ebyogera ebyali tutuuka wali nga mukubira essimu mugamba Kalifa ndi wano wabweru ngaafunweyo nga neekanga kuba saamukubidde nti nzija namugamba njagala nsawo yange y'engoye kubanga engoye zene bwe ziyitamu engenda wali nga nyepeekinga teyanyiga era teyampa yadde n'ekikumi natambula okubeeka wempe paka Kabowa kuba yaŋŋambye simanyi kyaliko yaŋŋambye beeraawo nga mmanyi oba alina kyabala ekyamanyi ekiddako nga wapikinga engoye ng'akugamba ddayo oba nti ddayo Kabowa ntambula nga nzireka nemba luvannyuma nnyo ekirowoozo ne kinzijira nga naye lwaki muntu nsonga ki entadde wano nakimubuuza ate yaŋŋamba birala kati nange nemulugunya mutima ŋŋamba omuntu ayinza okuwunga kubanga Kalifa namuwulyako n'essobbe bayomba n'essobbe ku simu Kalifa n'agamba Sobbe oli wa bisiraani toddanga ewange ki Sobbe n'agamba Kalifa ndipa ku namba ya simu eriwo omusawo gye twagenda nemanya kati Kalifa batambula ku basawo ati tuningi waba anonya hiti asobola okukola ekintu omutima nekengera mutima negunkuba neŋŋamba tabanga yampungayo omuntu asobola okuwulira nti omuntu asobola okuwungayo omuntu ng'anonya kukola kati nange nze wano kwemulugunya mu nsonga bwetu Kalifa aveeyo agambe eggwanga agambe ensi kilwaki yantwala eri nsonga ki yandeka eyo oyinaku obujulizi lwakuba nti kati bali abewaka kati boiraba nabaana w'ennaku 5 bwoba tebalina nsonyi basobola okwogera naye nga nabo bagamba Kalifa yamuleese oyo tetumanyi lwaki ewaka we mwatuuka mu ssabo waliwo biki mwalimu biki mirimu bikolo ki gye mwakola muganda wa salaba nnyo emikolo gye bakolawo naye nalabawo abantu banyumi abakazi abanyumingi waliwo n'ebyoto bakuma ebyoto era nga ssabo we libeera Kalifa bwagamba mbu tamanyi ngene essimu yange Kalifa yabadde akozesa ne akawunti ze ziri muno akawunti ze n'ennyimba za Kalifa empya ze yakakola bw'aba agamba mbu tamanyi nazifuna nti olimba lwotanaba kuta nga lukyalina ddemu nzirina muno zonna kati mba nazijjawa ndi muzimu nti nagenda mu kompyuta nezijjamu ebifaananyi ebiri Vincent ne bwe yali ku TV ne Spice Diana byonna mbirinamu kati namwesibako bwesibinga muntu nemuwalampako so bino oyogera mazima Kalifa akumanyi naawe omumanyi bwe kiri era yagambye mbw agenda kunsiba naye simanyi nti oba omuntu ne referensi yagimpereza simanyi nti oba omuntu avayo n'ayogera amazima bamusiba busibi nze wendi oba agamba mbw agenda kunsiba naye nga aveyo ayogere agambe eri eggwanga ategeeze eggwanga lwaki yantwala mu ssabo nze omutima gwe teguteredde simanyi kigendererwa kyali aliko bwe bakutwala mu ssabo bakukolako biki oba walingaawo nze nalingaawo nga nebase era ebyo ebintu noba tebalina kyebakoze tomanya gwolabiraawo nga waliwo kyebakola nga tomanyi kati gwowulira kimuli nawulira omutima teguteredde gwotya nti bakuteekayo nze ntya ŋŋamba oba muntu ayinza okuwungayo bantu bangi be bawungayo bebasaddaase bebakoze ebintu webito
kati nekengera mutima nemulugunya ngamba tabanga yampongayo amasabo gano amasabo gye mwali mugenzi yanze sitamula nkona Kalifa nti tugenza ku musawo era lwe nategeera mu Kalifa atambula ku basawo lwe bakayana n'essobbe oba mpozi ko n'olwo lwe yantwala eyo nandika eyo nimanya kuba wali waba Kalifa we yakulira ewaka waba Kalifa Kalifa basajja basiraamu naye bwe tugenda balumirize bantu tugendewo wali olabye oba osobola okugendawo waliwo amasabo waliwo essabo eddene n'essabo ettonotono n'akasabo akatono waliwo n'ebyoto ngenda musiba statement wagirabye yakutuuseko nagirabye difference wagirabye okyogerako ki nze siganye oba nsibanga obanga omuntu ayogera amazima yemulugunya mu nsonga bwe zityo bamusiba ave yansibe ndi omuwaayiriza ebintu Kalifa mbadde simumanyi mu bintu byakuloba Kalifa simuwaayiriza simuyinaako nnugu sina nnugu gye mulina kuba obula byenjogera njogera mazima njogera mazima kyekisinza okujjayo okubyogera bino lwakuba nti mwayawukanye oba si lwakuba nti twayawukanye wabula ekisinza okuzzayo okubyogera kwemulugunya omuntu osobola okufuna ekintu ekizibu mu maaso ng'ensi temanyi ne bagamba mbu yagwa eddalu yabeera bw'ati naye ng'ate waliwo omuntu eyakikola nawe obadde obiraba ebbanga lyonna mu abantu abamu so oli mukutya kati ndi mukutya ne mukwemulugunya sula seebase ngamba ndiwetaloota ebintu byesitikati ngamba oba eri gye bantwala mu kisawo waliwo bye bankola nga simanyi aveyo ayogere eggwanga lwaki yantwala eyo ayogere eri eggwanga ategeeze abantu badi character eyo abantu bagimanyiiko kuzannya bubadi oba mulina bye muyisaawo kati tewali kyetuyisaawo kuba kati omuntu nga alina kyoyisaawo atayinza ogamba nenda kusiba nga muyimba bubadi nafuna ne difference Kalifa si yayogedde wabula nze nayogedde singa bubadi Kalifa yali badde atandika nagamba nti naye nze nemulugunya mu nsonga zange omutima gwe tegutegedde gwe ki kyoyagala bakuyambe kati abannayuganda nze nikuba mulanga eri abantu nti oba wemba nina kyembadde kyonna kyonna nga mundaba ensi temugamba nti kimumanyi oba aliwoye kyali wange ayinza okuba oyo yankula ekintu ekityo kuba nsobola ofunanayekengera nga yakwatamu kubanga obuzibu bwonna bwonna mu nsi oba bansibye oba nguddidero oba amadde ki temwebuuza lwaki mwayawukana ne Kalifa muganda mwali mukola mwenna lwaki mwayawukana super nange nga bwekunyumiriza nti wakera ku makya tewali tunyumya bulungi n'omuntu akawungezi nangamba tugende eno okuva eri yantwala eri sinagamba mbu waliwo mbu batwayomba nti waliwo ensonga oba yalina kye yali aŋŋambyeko kwolwo olunaku just nze nalaba kugenda kuva eri ku studio kugenda eri nembeera eyo naku ttaano musavu nga tankubira simu taŋŋamba mbu oba kiki ng'ate nze mukubira mugamba ate ng'ate musaba nangoye gyebale papa ono Kalifa mbadde nsaba kwogerako ne mukulu Kalifa taata kawanyi kinga ombuzeeko papa kakati munnaye nkukubiddeko waliwo omuvubuka wano abadde aze okwemulugunya nkukubiddeko ku nsonga za super chance ndeka tukoye mupromotinza abantu bangi nnyo nga batwesinikizaako amannyo naye mutuleke bambi mwonoonye nnyo erinnya lyaffe ekimala tosobola kuddira abantu betutamanyi batwesibako bwesibi mwana okitegeera omuwa abantu buli ajja ku platform buli ajja omuwa platform nedda mwana omumanyi tomumanyi kiriwo kyekyo bimanyi tomumanyi bibimanyi ndeka kale bosi omuntu wagamba mbu tamumanyi kati omuntu abatakumanyi kati oba otya nga ennyimba za Kalifa zonna zabadde akola zonna neddemu zatanabakuta nzinaano ku simu kubanga nesimu yabadde akozesa n'akawunti ye nyini njikanize akawunti yakolamu ki yajjamu etya mu simu yange akawunti ya Kalifa aganaga n'ebifaananyi ebiri recent lwadde ku Steve ne Spice Diana era nebyomubiyina wano kati omuntu agamba atya mbu abadde omwesibako oli ready okumwetondera
singa bebadde nti mpanga bipange nali mbansobola okugamba nti mwetondera naye ng'ate lwaki mwetondera ng'ate njagala ajja ambulire ekituufu mu mutima nange mmatere kuba omutima gwe teguteredde ajja ambulire ekituufu mukolera ekintu kyonna kyonna ekibi agenda kukola ki kati lwaki ate oba nkola ekintu bwe kiti oba omanyi ngenda kuyitira abantu ababadde bajja ku bad character bakumanyi nti obaddeyo abantu bonna bamanyi ne music industry bonna muli abasinga banyu badde bajja bansanga n'aganaga ebbanga lyonna so toli muwayi asimuwayi